Musumba Joseph Buyungo yabadde kakutuuti olunaku olwaleero olwokutaano yabadde wali eri Mutundwe Christian Fellowship era nga abuulira abantu ba Mukama ekigambo ekirungi obubaka bungi obubaddeyo era nga nange nina kenkujjiddemu munnange gwabadde tannabulaba oba atabaddeeyo ate nga tobadde na online naawe osobola okubeera nga obadde online naye nga kano kakuyiseeko kati kanakakisa nate obeere nga okefunirako nawe obeere nga tolekema mabega ono nno atuwadde obujulizi ku mukyala we omulungi Mami Josephine Buyungo atambudde naye olunaku olwaleero era bati babadde Mutundwe Christian Fellowship n'atuwa ku bujulizi obw'emmotoka n'agamba nti nze n'agamba mukyala wange ono ndimugulira emmotoka oba tannazaala oba ki nja mugulira emmotoka era bwentyo nenkituukiriza kati bingi nti nalina that faith in me nti luliba olwo Mukama Katonda n'atuwa abaana kubanga nze kye nayagala kulaba nga mukyala wange avuzeeko abaana be n'abavuga mu mmotoka ye bw'atyo n'agulira mukyala we emmotoka ate nga mukyala we yali tannazaala nakuzaala naye Mukama Katonda babakolera ekyamagero ate n'abawa ezzadde sina mwana omu wabula abaana basatu. Isn't that God? Bw'atyo n'agenda mu maaso n'atuwa ne ku bujulizi obwa Musumba Vincent. Musumba Vincent ndowooza mumanyi alina ekkanisa ye awo ekyanja naye ng'ate naye musumba wa mwanyi Mutundwe Christian Fellowship ne ku Internal Life atera obeerako essaawa 11 ez'okumakya nga bukya balina programu yawe ebeerako era nga Musumba Vincent abeerako nnyo okubanga akuweereza ebirungi ate nga binyuma era nga n'okuyigiriza biyigiriza. So mu kaseera kano genda kubanga onzikiriza mukwano gwange omulungi nkuwe ku bubaka buno oba obujulizi buno nga buva ew'omusumba waffe omulungi Pastor Buyungo Joseph. Wano nno wennyini nzikiriza nkusiibule nkwagaliza olunaku olulungi Mukama Katonda akunkumire akumpeera omukisa obeere bulungi. Bye. Sono nali nakamufula bwenti ne mugamba nti nze bw'onooba onzaalidde abaana nja kukugulira emmotoka nga bweyamu obwange ne tulinda omwaka ogusooka tazaala emyaka emeka tazaala emyaka emeka tazaala paka we natwala okukiza ne muwe emmotoka ne mugamba nkugulidde emmotoka yiyo givuge yiyo abaana balisangibwa omwo Katonda era n'atuukiriza abaana ne bayingiramu baguyita mukisa. Kati bwavuga emmotoka n'agenda ewaabwe ne famire ye mulaba nga avuga emmotoka n'agendayo n'abagamba nti mwami aŋŋambye data dadi wangi omwami kino ekyamagero yakinkoledde ogwo baguyita mukisa ng'agufunye mwani muze. Kati waliwo omukyala Mukama gwasumula wano olwaleero ebyakulogebwamu byonna oleme bifuna mwami Mukama agenda bisumula olwaleero ogenda bikwatako tokitegedde. Waliwo Musumba Vincent atamulaba. Haleluya. Bameka nga omujjukira atamulaba. Mukama yebazibe. Omanyi abamu tebakumanyi naye twali tukyali wano kasajja katonga kali wano kati alabikira ddala Mukama yamutwala mu kifo kye ekituufu. Haleluya. Era mbadde mugamba simanyi weesimbyewo ku bwa mmeeya naye Mukama yebazibe naye musajja wa Mukama ssente ayina zirabika yatuuka mu matwale ge kati kyegamba teweerabira waliyo amatwale go. Haleluya. Waliyo amaki aga amatwale go ge galeeta obujulizi ge gakugulyawo enzigi zonna ono ne woba tomwagala omwagala lwampaka. Haleluya. Tokitegedde ne woba oyina omukolo wakiri omuyita n'ayitawo obuyise bw'ati. Haleluya. Ani agamba nti wamma kyekyo kati ekyo kyenjagala oyingiremu mu linnya lyani. Tugenda mase ebbanga ddene nnyo mu kifo kino nduddewo myaka mingi naye sinkanye obulamu bw'abantu obusinza okunyweza obulamu bwange nenjagala njiga ebintu ebyokusumulwa n'okungeri yenfunamu omukisa. Be bantu bembadde nga nsinkana nga baalingako obulungi ng'embeera ennungi yavaawo nga bali mu bulamu obw'obulumi. Tontegedde na kansolinga ku musajja nze wano sikyamujjukira niyeraga naŋŋamba nti Musumba ennyumba eza French Cat mu Uganda wano ze bazimba zino eziringa ennyonyi eyagala okubuuka ye yaleeta idea wano
n'agizimba n'ekwatayo nnyo. Naye we yajjira mu kansoli yaŋŋamba ne wewensula siinaawo n'ekikumi sikiina nga zze wano kukaabirira Katonda. Abange ntuula nga nkansolinga abantu, tuula nga nsabira abantu. Teri muntu ayogera mbeera nnungi nga yavaawo ayina engeri gy'akosa omutima gwange. Waliwo okuvaawo nga yagayaala, waliwo okuvaawo nga teyali tayagala kukola, ne waliwo okuvaawo nga amanyi ekimulwanyisa ng'alaba ekimulwanyisa takitegeera. Omulogo akuggulako olutalo n'atta buli kye bayita amagenda go gonna ag'omukisa, n'ofuuka ekisekererwa ekiri awo. Neebaza Yesu eyaleeta obulokozi, n'atakoma bulokozi bwe yaleeta, n'ayimusaawo abaweereza be abatusomesa engeri y'okulwana olutalo. Okulokoka obulokozi tekimala, naye okuyigirizwa kuyamba nnyo. Omulogo ye takoowa, namuyigako kintu kimu tapowa. Nga bw'atapowa nange sipowa. Ekyo kye namukoppako, alemerako sitaani n'emizimu gye alemerako. Era bw'oba osome Bayibuli egamba bwe baabuuza sitaani ovaawa, nva kuddiŋŋana wano na wali, addiŋŋana. Bw'aba yakavaawo akomawo, bw'aba yakagenda olowooza agenza ate akomawo. Takoowa paka waggusa ensonga. Naffe tugenda kubeera abaana ba Katonda. Eggulu lyagenda okukulokola, lyamanya nti tomalaako, ne likuyita yonna gye wali. Tiwali tojja kufunirayo omukisa, Mukama n'akuyita wonoofunira omukisa. Ate ekyo nkikugamba ng'omuweereza wa Mukama, oteekwa okufuna omukisa. Era kankikuddiremu, oteekwa okubeera ow'omukisa. Era kankikwongere, ojja kubeerera n'abantu abalala omukisa. Era kankikuddize, ogenda tambula ng'oli wa mukisa ensi yonna. Watambula ensi yonna ng'obonaabona, embeera n'egaana. Eno mu Yesu wozze, ebintu bigenda kukyuka lwa mpaka mu linnya lya Mukama.